Eddakiika ziri 2 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero lwakusatu nnaku ziri 29 omwezi gwa 11 omwaka 2023. Mukulikeeyo abanyuse abakyakola mugende mu maaso. Ebintu bingi olunaku olwaleero ebibaddewo. President Museveni olunaku olwaleero abaddeko ne bannamakolero n'abo abakozi ab'amakolero abagatandika n'abakozi baago wamu n'ebibiina ebyegattira awamu naddala ambulere ya Private Sector Foundation n'abaako byayogera eri bannamakolero era nabo ne babaako bye bamubuulira ebingi bye beetaaga ate naye okubawa ku magezi. Lubadde omukolo gubadde kololaawo era abaddeyo ne bannamakolero bangi abaawano n'abava ebweru. Olunaku olwaleero kooti ekkiriziganyizza n'ekyokutunda ebintu oba okusasula ebintu by'obuyisiraamu biyinza okugenda mali y'obuyisiraamu eyinza okugenda kooti olunaku olwaleero. Ndowooza okusaba kw'abayisiraamu erabika kooti tekuwulidde ekugobye nga eyagala emali y'obuyisiraamu etundibwe. Omusajja yabawa ssente ssente ze zimuddire oba atwale ebintu naye wano wayinza okubaawo ndowooza okutunda ebintu bino oba okusasula. Ensonga neeyo nkulu nnyo eri bannaffe abayisiraamu. Paalamenti ezzeemu olunaku lwa jjo sipiika wa paalamenti omukyala Anita Among yategeeza nga oludda lwa gavumenti bwe lugenda okuleeta alipoota ku nsonga y'eddembe ly'obuntu yayogerebwako bannaffe ab'oludda oluvuganya era batwalidde eddala akaseera nga bali wabweru. Ensonga eno olunaku olwaleero minisita azze okugisoma naye ate ebadde tennabakubaganyizibwako birowoozo nga ab'oludda oluvuganya batandise. Sipiika olukiiko n'aluggalawo n'ategeeza enkya naye ababaka bo bagamba nti si bamativu n'ekyo. Naye ensonga eyo mwannyinaze Nabukenya Barbara gy'ali ku paalamenti wali era abaddeyo nga buli kimu kigenda mu maaso era mweteefuteefu essaawa yonna okumbuulira ku ebyo ebigenze mu maaso. Naki ababaka bwe batuuse tujja kuba tufuneyo ne ku maloboozi g'ababaka abamu okutubuulira. Barbara. Hello. Oli otya mwannyinaze? Ndi bulungi ssebo, sibyotya ssebo. Bulungi nnyabo. Barbara, olwaleero paalamenti ku bimu ebibadde ku order paper y'ensonga ya alipoota ey'eddembe ly'obuntu eyaleetebwa akulira oludda oluvuganya ku nsonga z'abo abantu abaabula abatalabikako abali mu makomera abatannaleetebwa mu makooti n'ensonga endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu. Twagala kumanya embeera eno etambudde etya nga ggwe abadde mu paalamenti omuwuliriza atategedde kibaddeyo bulungi n'atalabye lutimbe lwa TV n'oyo atannamanya ku nsonga eno. Ensonga eno etandise etya era ekomekerezeddwa etya? Barbara. Yes, omukulu Evans neyanziza alipoota eno olunaku olwaleero ereeteddwa wabula nga tennaleetebwa ababaka ku ludda oluvuganya abasoose kusinkanamu nga bo ne babaako ensonga ze bakkaanyizaako era ssaawa bwe ziweze 8 bazze mu lutuula lwa paalamenti bwe batyo ne balwetabamu. Ensonga eno yabadde namba 6 kubirira okuteesezebwako olunaku olwaleero newankubadde nga yakyusiddwamu n'esembezebwa okumpi wabula nga we yatuukiddwako minisita ekiseera ekyo yabadde tannaba kutuuka. Minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi yabadde alindiriddwa. Wasoose ne wabeerawo embeera y'okugamba oba paalamenti esooke ewummulemu wabula eyo nekitasalwawo ekyo paalamenti negenda mu maaso okutuusa ku ssaawa 9. Ssaawa 9 minisita lwatuukidde
era bw'atyo n'atandika okwanjula alipoota eno. Alipoota ebaddemu ensonga ez'enjawulo nnyingi, asoose kuba ttooki mu bibaddewo emabega byonna, obwegugungo obadde nga bubeerawo, n'abaako n'ensonga ez'enjawulo zaatuuseeko. Mu byo ebitonotono ayogedde ku nsonga y'abantu abanene abazze ng'abamu babuzibwawo, wabula nga ku nsonga eno annyonnyodde nga abamu ku bo abantu abo ab'oludda luno bagamba nti no baabuzibwawo, abamu bwe baabulwako obujulizi poliisi bwe yabulwa obujulizi obulagira ddala nti abantu bano baabula. Yes, obulagira ddala nti abantu bano baabula. Eyo ebaddemu ku nsonga minisita gy'anokoddeyo, ng'ate n'abalala ategeeza nga famirizi zaabwe abamu bwe zaagaana okuwa obujulizi, ezimu mbu nga zirinda baneeno aba opposition naddala aba NUP nti okuvaayo nga zirinda ebiragiro okuva mu bano bannakibiina kya NUP. Abamu baagaana bannannyini famirizi ezo ezoogerwako, abamu baagaana okukola ki, okuvaayo okuwa obujulizi ku nsonga z'abantu abo abaabula. Nga balinda bannaffe aba NUP baba bawa. Yes, abamu nga baagala ate ebiragiro okuva eri, kwegamba ndowooza ne bafunamu okutaataaganyizibwa mu kugoberera ensonga ezo. Waliwo ensonga y'abantu ba bulijjo okuvunaanibwa mu kkooti ez'abannamagye mu kkooti eyo naye badde nga nsonga nga bannaffe aba opposition nayo bagyogerako nnyo. Eyo minisita ategeezezza nga abamu ku bantu abo bavunaanibwa mu kkooti eyo bwe balina emisango emirala nga girina kuwozesebwa mu kkooti eyo, wabula nga tegyekuusa nti oba ku bya bululu ebiseera ebisinga nga bwe kikola ki, nga bwe kibeera nga kyogerebwa. Ne bw'atuusa ate ne ku nsonga y'okubeera nga bano bategeeza nga abantu bwe bakandalirira mu makomera, kuba naye ebadde ng'emu ku nsonga enokkolwayo. Eyo naye ategeezezza ng'okusoomoozebwa kwe balina kwe kwabalamuzi abamu abatono, abakyali abatono, bw'ogeraageranya n'obungi obw'emisango. Nakyo kireeseewo nnyo embeera eyo y'okukandaaliriza abantu abamu nga tebannatwalibwa kubeera nga bawozesebwa. Wabula n'ebiralalala naye ng'ezo ensonga ezimu ezibaddemu ku zo enkulu naye ng'ensonga zibadde nnyingi. Era oluvannyuma lwa minisita okwanja alipoota eyo n'ensonga ezo ez'enjawulo, akaseera kabadde katono nnyo akaddiridde awo. Sipiika Olutuula n'abeera ng'akoze eki, nga aluwunzika okutuusa olunaku olw'enkya. Tewabaddewo nnyo mwaganya kubaganya birowoozo. Wembadde njagala okujja nti lwaki tewabaddewo ko mwaganya kubaganya birowoozo? Sipiika abadde akyayogera, abadde nga bakyawuliriza sipiika oluvannyuma lwa lipooti, omwaganya gulyoke guweebwe ate abantu abalala. Wabulawo wennyini mu kwogera bwagalidde Olutuula paka okutuusa olunaku olw'enkya. Kaakati bo bannaffe ab'oludda oluvuganya bonna mu paalamenti babaddeyo era babadde bakulirwani? Babadde bakulirwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga abakulira. Yes, era abaddewo. Namba yaabwe nga bwetera okubeera oba nga bweri bonna abasinga babaddewo? Abasinga babaddewo. Ekitundu ekinene ekisinga ku bo babaddewo, olw'oluvannyuma boogeddeko naffe ab'amawulire. Lipooti era okukakkana nga bagikubyemu ebituli, bagamba bingi ebirumira, ensonga nnyingi zabadde beetaaga okuwulira nga tebaziwulidde, era ne basalawo nti bo olunaku olw'enkya sipiika lwagambye paalamenti okuddamu bo tebagenda sobola kubeera mu paalamenti. Bagenda kubeerawo. Bagenda kumala kutuula, yes, bagenda kumala kutuula badde n'okwanukulwa kwabwe ku lipooti eno efulumiziddwa gavumenti, balage bo kye bagamba nti kino kiri bwe kiti na kino kituufu oba kino eno kyandibadde kirina kuba bwe kiti. Baagala kwanukula lipooti eno naye nga beetaaga akadde okutuula bakireete ku lunaku olwokubiri. Bw'obadde oyogerako nabo bagambye olunaku olwokubiri bajja kuba basobola okudda. Olwokubiri, yes, nabo bajja ne lipooti yaabwe. Naye enkya tebagenda kubeerawo kubanga bagenda bba tebannakola lipooti yaabwe, bagenda kusooka kutuula bagikole bulungi nga basinziira ku bino ebireeteddwa, nabo ku bintu bye balaba ebyalekeddwa emabega ebitanokoddwayo mu lipooti ku ekyo kye babadde basinga okwetaaga. Tuddeko emabega katono nnyo Barbara. Yes, abantu bano akakiiko ka Human Rights we baleeta ensonga zino mu paalamenti
ababaka baalaga naddala ab'oludda oluvuganya baalaga nti babakkiriza baleeta n'ennangamuntu oba n'obujulizi bwennyini nti ono taliiwo era n'obukiiko ne bulaga nga bugenda. Lwaki ate ye minisita agamba nti abamu tebasobola kufunika, ekitegeeza nti nno n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu gwe bw'oba olaba ebimu kaleeta ebitatuukiridde ezo ze zimu ku nsonga bano ze baagala okutuulako okugeraageranya okusinziira ku kino ekireeteddwa gavumenti nabo obujulizi bwe bazze nga baleeta. Yesebo. Okay, Barbara neyanziza neyanzeege. Kale sebo. Katono nnyo Barbara. Yesebo. Ogyeko kino nsonga ki endala ebadde ey'omuzinzi mu Parliament kuzimu kuzisoosewo ng'ogyeko eno? Ng'ogyeko eno ensonga endala ze tutunuulidde olunaku olwaleero mpozi wabaddewo wabaddewo okusaba okuddaabiriza oluguudo lwa Masaka mubaddemuko ku nguudo wanje mubaddemu kusaba okutunuulira enguudo. Yes, oluguudo luno luli Nnyendo Villa Maria. Yes, babadde baagala kulutunuulira okusobola okulaba engeri gye luddaabirizibwamu era ng'okusaba kuno kubadde kwetaagisa ensimbi obuwumbi obusoba mu 69. Yes, okuddaabiriza oluguudo olwo wabula nga kino kyo kisindikiddwa mu kakiiko, sipiika kisindise mu kakiiko aka National Economy okusobola okwetegereza embeera eyo okulaba nga oba ensimbi ezo zineetaagibwa oba zinasobola okulongoosa embeera eyo. Okay, neyanziza nnyo Barbara, weebale nnyo weebalire ddala. Katulindire olunaku olw'enkya bo abanaagenda mu Parliament kye banaagamba ate n'olwokubiri tulindirire endowooza oludda oluvuganya nga nalwo lukomawo n'okuddamu kwa lipoota gavumenti gy'ereese. Neyanzega weebale nnyo weebalire ddala. Ampuliriza omulungi oyo abadde Barbara na Bukenya okuva ku Parliament musasi waffe ku Parliament abadde atutegeeza alipoota olwaleero minisita gy'aleese. Byatutegeezezza abavuganya era abaleeta ensonga eno kye batakkaanyiza nakyo okuba nti nno abantu abamu tebaleeta bujulizi kulaga nti nno abantu baabwe baabula obujulizi tebuliiwo, abalala tebajjira ddala na kuloopa oba nakwemulugunya, n'ekirala n'abalamuzi bakyali batono okuwozesa abo abali mu makomera ate n'abo abagambibwa okuba mu makomera ag'amagye oba okuleetebwa mu kkooti ez'amagye nga baakwatibwa ku nsonga eziri civil bagamba nti nno nsonga ndala nnyo ate ezibatwazizza eyo gye bali. Kale bwe bityo olunaku olwaleero twagala okubitunuulira. Ssentamu Ssewandagi waali ne Kenneth Paul Kakande waali, naye nga tetunnabagenda engule y'omwaka 2023 ya Lubogola Simba ngule olulimi World Cup y'olulimi Oluganda tugenda kubeera wali ewa Ssempanji mu Summer Gardens. Okuyingira gujja kuba $1,000 ate n'abato 5,000 ng'ennaku z'omwezi 3 ku Sande eno. Kale ab'ebika ow'embogo ye Lwanyaga Hamidi ono nga njala za kapa abeera Nabuti Mukono Kyaggwe. Endukusa ye ow'empologoma ye Ssebuwuufu Mahadi Nkonge ya Muvule. Oyo naasomera mu Little Angels Primary School wa myaka 11. Ate ow'empeewo ye Kamulali Mugambe Mayumba 10 ava Bulyanteete Lugazi naye w'Ekyaggwe. Ate endukusa ye Wango ye Kavuma Dennis wa myaka 10 ava mu Fellowship Primary School. Ate ow'enjovu ye Nakasuwa Gladys ava Nansana Kabumbi Kyebando. Endukusa ye Nakyanzi Danita myaka 11 St Joseph's Nansana. N'owenge Kibirige Edward Musajja Lumonde ava Butuntumula Luweero Bulemeezi. N'endukusa ye Oyente ye Sekyanzi Elton myaka 12 Kasala Boys Primary School. KCB Bank, for people for better.
ate ne URA Developing Uganda together be batuusaako abono n'amakampuni amalala mangi nnyo. Kale tugenda maaso. Sentamu lamusa kubawuliriza mwannyinaze omuwulidde ebibadde mu Parliament. Minisita alesa alipoota naye abawaayo okwemulugunya naawe byobadde ogoberera obulungi simanyi alipoota nga Nabukenya bwagitumenyedde naye bwogigoberedde simanyi oyinza okuba naawe okkiriziganya nayo nga mwami Jeno Muhoozi David bwagireese minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda ate oba owakanyamu nga ab'oludda oluvuganya Mathias Mpuuga leader of opposition ne ttiimu ye. Banyabo ne basebo abawuliriza Radio Simba akawungezi ka leero yonna gye musinziira tubalamusizza. Nsanyukira nnyo abo abafunye ebirungi mu bulungi ate ne nnakuwalirako abo abafunye ebibi ebyenjawulo naddala abo abafunye ebibi nga bisinziira ku jjoogo effutwa n'effubitizi erya gavumenti gye twawa omusaayi gw'abantu baffe ntugireta mu buyinza. Njagala okwebaza mikwano gyange bonna abamperekeddeko olunaku lwa jjo ebbaala mu Buddu ne batulinnyira mu musaayi nga tugenda okuziika muto waffe Toofiri Kigoogwa Kaddu. Twafiiriddwa muto waffe Toofiri Kigoogwa Kaddu muvubuka wa myaka egisukka 2 naye twamuziisa olunaku lwa jjo ku butaka yafudde nga yeebase kukya ku makya nga afudde. Nenjagala nnyo okwebaza abo bonna abatuyambye mu ebyo. Wewa oluganda olukoze otyo yafudde nga yeebase gamba bwe yeebase teyazuula osobola okwebaka n'ofa bw'ogenda okwebaka nga weebase ng'oli mutulo ofa teyazza engulu bwe yeebase teyazza so yagadde yafudde nga yeebase yagenza okwebaka n'akola ki n'afa. Njagala te okuyozaayoza mukwano gwange era mukwano gwaffe muwuliza munnaffe Ssembogga ow'Ekisimbiri mu Kisamba Bikomo nga ye head teacher wa White Angels High School. Banaatera okumala ebibuuzo era babimala ku Lwokutaano luno. Twagala kumuyozaayoza olw'okukola obulungi ebibuuzo n'okubimalako. Mukama wange alwo mikwano gyaffe abatunzi b'enkoko ku katale ka Weekembe e Kawempe bawuliza abaffe nnyo bantumye bakulabire bakugambe nti babeerayo nga bakuwuliriza era batumirangako nti ne mu program eri gye tubeerako olw'Essande ekiro nti ate eyo yo tebeebakira ddala. Ate ku eno Christmas etuuse nga nsuubirayo enkoko nyinza obutabatumira abatunzi b'enkoko mwenna mbatumidde baawa mu katale ka Weekembe e Kawempe tugende ku nsonga ne Mama Paulo ne munne mu katale Matuga babeera bakutumidde nnyo. Akati ebintu bya gavumenti eno bw'obitunuulira ojula okukaaba amaziga ate bw'oyagala okukaaba n'obuuza nti ate bwe nnaakaaba kijja kubasanyusa nga nkaabye kubanga bw'owuliriza ekiripooti omuntu kyasomye n'akiyita ekiripooti. Nze ate olumu nanakuwalira nnyo ne mukwano gwange Mariam Wangadya mukyalo yali mukwano gwange nnyo kubanga alina rediyo kwe yabeeranga buli ku makya ng'ajja ku saa 10 ez'okumakya ne tukubaganya naye ebirowoozo ku rediyo eyo. Ebintu ebimu bye yayogera nga mwana atu obyewuunya. Omuntu n'agamba nti twagenze ne tubuuza abooluganda lwe endagamuntu ye nga tebagimanyi. Evans omanyi nnamba y'endagamuntu yo nini namba yo okakasa nze yange sigimanyi bw'ogimbuuza ku saawa eno simanyi oba ono eyiyo agimanyi kakande gwe eyiyo ogimanyi ogitusomere kubanga Evans ayinza okuba nga akkiriza lwakuba moderator ng'ategedde kye ŋŋenda okukola CM genda mu maaso katandise n'ekyo naye endaga katandise n'ekyo ekyo tukimanyi nti ey'omusajja etandika na CM ey'omukazi etandika na CF ekyo kyo tukimanyi ekyo tukikola naye ate wali atakimanyi kati nannyini ndagamuntu nze eyange nkubuulira ndi musajja muyivu mbeera naye buli lunaku naye eyange mmala gikeberako manyi namba ezisooka nti CM n'eziddako gwe mwaka gwe nazaalibwamu ezo nzimanyi naye eziddako ze simanyi esembyayo kati onagi yange tesembyayo eyange esembyayo eyange esembyayo naye ziri wakati awo sizimanyi. Kati omuntu aba mukyamu ogenda ewange eka n'abuuza mukyala wange nti nini namba ya Ssewandagi eriki nga nange ye sigimanyi era ye manyiko ezo ezisooka CF n'omwaka gwe yazaalibwa kubanga omanyi birthday tugikola ki tugikubaganyako. Ekyo kimu. Ekyokubiri okiwulidde mu lipooti nti abantu abamu bali mu kooti maasho okubanga bawozesebwa kooti zirambise ziwadde ensala eziwerako
court martial kooti yateekebwawo etteeka lye bayita UPDF Act ng'eriwo okuwozesa abasirikale bokka ate ng'abasirikale abo bazizza emisango egiri ku lutalo service offenses misango gya lutalo naye bano abantu buli kaseera bajja ne bagamba emisango egyekuusa ku mundu nga tukutwala mu kooti martial naye nga kooti okuva ku kooti entono ento okutuuka ku y'oku ntikko ziwadde ensala eziwerako ng'abantu ba bulijjo tebasaanye kuvunaanibwa mu kooti kuba ne ssemateeka agamba omuntu avunaanibwenga musango gwonna okuggyako nga gulambikiddwa etteeka ly'ebibonerezo era n'ekibonerezo kyagwo ne kiba nga kirambikiddwamu kati emisango egyo gyonna giri mu tteeka ly'ebibonerezo Penal Code Act giwozesebwa kooti enkulu okuva ku High Court n'ogenda ku Supreme Court ze kooti eziwozesa emisango egyo emikulu so si kooti martial zino ziriwo okozesa service offenses emisango egizibwa ab'amagye nga bali mu ntalo naye bano engeri gye bakolamu ebintu byabwe ekwennyamiza then ekirala nkiwulidde era nakyo nga bakyogera mu lipooti nakirabye nti abantu bano tubanoonya abantu baabwe ne bagaana okubawa mu kubanga balinda NUP ejje ennyonnyole ogumu ku mirimu gya poliisi omukulu kwe kukuuma abantu n'ebintu byabwe okukuuma obulamu n'ebintu kakati poliisi fe tugamba nti Ssewandagi yabula nga gwokakasa nti gyali ate togenda kugamba nti twabuuza mukyala wa Ssewandagi atukakasa oba Ssewandagi gyali n'agamba nti alinda Kyagulanyi wa Nuupu amuwa olukusa olwogera naffe gwe poliisi omulimu gwe gwakunoonyereza nalabye n'ebyekisiro bye bataddewo ku Kibalama oli n'awandiika akaposti n'akasa ku Facebook Kibalama mutabani wa famire ya Kibalama kuliko n'omwana we w'emyaka 2 naye nga Kibalama yabula emyaka 3 n'ekitundu egiyise kyokka ate n'agamba nti Kibalama yabulanga nnaku z'omwezi 6 Juni omwaka 10 Juni omwaka 2019 ng'okuva 10 Juni 2019 okutuuka gyo lye yawandiise giba emyaka 4 n'ekitundu tegibe 3 n'ekitundu nga bwe yabadde agamba ekyokubiri teriyo omusiru ayinza kukkiriza nti Kibalama eyabula emyaka 4 n'ekitundu ne mbanze Ssewandagi nga nnimba siyinza kugamba nti muto wange yabula emyaka 4 n'ekitundu emabega ate nentekawo abaana ne ŋŋamba nti alina akaana ak'emyaka 2 ate abantu beerabira ffe abasajja Baganda mu maka gaffe tubeeramu n'abaana abawerako nze kati naye abaana abansinga obukulu ekyo kimanyi nina n'abazzukulu abansinga obukulu ekyo kimanyi kituufu nange mbalina kati oli bwajjanga agamba nti abaana ba Ssewandagi baabana abamusinga obukulu naye nga nina abaana abansinga obukulu n'abazzukulu abansinga obukulu nga bazzukulu bange era baana bange kati bino ebintu ebimu bano bannaffe bajja kutubuzaabuza bubuzaabuza naye nze nsanyukidde nnyo ab'oludda oluvuganya gavumenti bwe yabagambye nti bagenda kusoma lipooti ne bajja era bwe batuuse mu palamenti olabe sipiika bwabuzaabuza n'asoma ebiripooti ebitaliyo by the way kangubulinako nabadde mpuliriza sipiika bwe yasomye minisita yasomye sipiika bwe yajja nga atiisatiisa nti agenda kugoba baka ba palamenti ne nkwata enankani yange constitution nengitunulira nengisoma nenzijayo etteeka erifuga palamenti nendiraba nalyo nendisoma nendyekkaanya nenkwata etteeka erala rules of procedure eza palamenti ze bakolerako nenoonya amazima ga Katonda kye nakakasa tosobola kugoba mubaka wa palamenti yonna mu palamenti ku mulundi wakati nga amateeka bwe gali abaakola ssemateeka n'amateeka agaddako baakifuula kizibu nnyo era tekisoboka sipiika bwe yayi n'ateekawo obukwakulizo temuyingira mu kakiiko nalabye simanyi ne Fox Odoi ne bannange tulina ekizibu n'abantu ababadde bano bakigenge kinnumye bukulu abantu abaava eno mu opposition ne bagenda okukolera mu gavumenti babanga omusajja omukatuliki eyasiramuka Mwami Dombo jo yabadde wano n'agamba nti nno bajjega abayitiridde emirimu ab'oludda olw'opposition okuva kyekigambo kye yakozesezza Evans nina ebizibu bibiri n'agamba bano abaafuluma mpuga ne banne talabanga ku bajjega bafaanana abo okufuluma mu palamenti bandibadde ekyo bakikolera mu palamenti kino ekyokwekalakasa okubanja lipooti ne bagoba ba minisita ne bakola batya mukyala Nabbanja bwe yandiyogedde bandibadde bamutwala mu kakiiko aka palamenti akabuuliriza ku ebyo oyo n'agobwa oba n'asibwa. Evans nze nina ebizibu bibiri waliwo omubaka wa palamenti Emmanuel Dombo Lumala
eyali member wa PAFO myaka 2 ngali Parliamentary Advocacy Forum ne bwe yabeeranga ku radio nga n'abaana tubakuba empi basirike tumuwulirize kyannaku omubaka oyo yafa wali tulina kati kamiso director communications NRM secretary mpigwe mmanyi oyo yafa kati gwabadde naye jjo oyina director wa communications mu NRM oyo ye ne bwasaako radio nensanga awakanga bagiwuliriza abaana mbakuba empi ate nensanga mukyala wange nga yataddeko radio nga oyo ayogera ngisamba oli wanjawulo nnyo kwono gwabadde naye ku radio jjo kubanga ono gwabadde naye ku radio jjo ebintu takyabimanyi takyabitegera tabimanyi na gyebiraga kuba tamanyi nakumanya nti Mathias Mpuuga Nsamba yayimirira ku floor ya parliament naawe ensonga ze era ne bafuluma nga bava mu parliament kati yabadde akugamba ki kyabujega kye baakola yeye mujega kakati gwe report erese nesomebwa nabo balaze obutakanya bwabwe ne bagikubamu ebituli era ne bafuluma ne basalawo ku lwokubiri bakomewo ne komyawo ddombo oyo gwabadde naye jjo wano omuleete ku lwokubiri olujja olabe bw'ataagiwaane nti yabadde matabuta eya gavumenti era kyagenda ono ayimba buyimbi alinganga kati olaba kati bano banaffe ba Paulo Dunkati bali London bano ono ddoboozi lyebukuya mukwano gwange gye musimugga naye ali London kati radio Simba gyataddeko awo eyogera Emmanuel Dombo ono kati gwolaba gwabadde oletese ku radio alinganga radio kati gwe gy'olina owuwa waka wootudde byeyogera si byayo bagiteekamu biteeke kakati nze sikyamuggyako hadisi n'olwekyo ababaka ba parliament kye baakola nga bali wansi wa mwami Mathias Mpuuga Nsamba kyekyali kisingayo okuba ekikulu era twagala okuvumira ne sekuvumirira yenna ababaka abalala opposition abadde mu parliament nga bo batudde Beatrice Liwazambwa atenze olukibiina kyange tekinnasalawo naye nga leader of opposition yali amaze okukola ki okusalawo so bw'otula lipooti eyo saagala kugamba nti bisasiro naye ddala bisaaniiko teriimu kanigguusa yadde akatono kubanga kufuna omukisa ogisome yonna ogimaleyo osanga wakati awo wayinza okubaawo enjawulo gye nera nina nejo be nabadde ngamba nga njogera nabo nabadde court seat mu WhatsApp group emu nimbagamba nti kati enjawulo gye nnyina ku bantu bonna abaagala okuvuganya nti bwe najja okusoma amateeka mu bintu bye nali nkoze mu bulamu bwange ne Sejjusa Evans kwe kusoma amateeka bw'otandika okusoma amateeka omanya ne bw'okwata olupapula lw'amawulire mu dakiika 2 oba olumazeeko ng'ate gonna ogategere sikyasoma bifaananyi kati waliwo bannaffe abali eyo nga bwakwata olupapula ng'olwa New Vision luno atunula bw'ati n'ava gye luvudde ng'anoonya bifaananyi amawulire teganyuma nze sikyasoma kunyuma nsoma content naye ripooti eyo kati nga byempuliddeko byokka nga bagisoma siyinza kumala budde bwange nga ngisoma. Lutindo tugenda mu maaso Sentamu Ssewandagi gwe ndi naye wano ne Kenneth Pokakande agenda mu maaso onangambye Evans alimba naye nanga muntu yetasobola kugisoma mutuufu togimanyi akati sisobola sigimanyi mutwe kakati omanyi nganda batogikebera ku simu simu yange yine era mbadde nsoma message kakati njagala kebera ku simu omanyi driving permit omusirikale kati bwagikusaba omugirayo simu nze sikyazigira ne mulaga driving permit yange nti yiyo kati nennanga muntu yange kanjinoonye wano njiwe Ssewandagi nsomeke ennamba ezisooka ezisembayo 2 ze sijja kusoma Ssewandagi omuntu wange oyo akakase nti ennanga muntu yange ngimanyi kangire na mangu ne mama Nabumba agimanyi mama Nabumba agimanyi kakati eri CM 770 si eyo 3 10 2 kati 3 ezisigaddeyo kanzireke naye nga kwezi 3 ezisigaddeyo kuliko omwenda naye babuuza mama Nabumba ajja kumbuulira agimanyi kuba kopi yange agirina naye ate nze kopi namba yesigimanyi madira kibadengenda okugamba ako kabuuza naye olabye nti ngimanyi eyo gimanyi badengenda kubuuza kati bali tebabuuza kati 2 ezisembayo zo nja zikubuulira wangajja teyabuuza nannyiniyo yabuuza mukyala wooli kati kibuuzo kibadde kigenda kujja wooli nti eyo gimanyi naye mama Nabumba ogimanyi kakande lamisa kubawuliriza
abatuuza mwe nambala musiza nebaza mukama bakuumi nga muli balamu ate afunye ebizibu nsaba abasaasire anyiga ebiwundu byammwe afunye ebirungi abongere ebyomuyika. Tubadde tutunuulira alipoota mwannyinaze n'ebibadde bigenda mu maaso byonna tubadde tubigoberera naye ezimu ku nsonga enkulu ebisinga obungi manyi minisita asoose ne yeetooloola n'ayogera kino n'ayogera kiri n'akola atya nga mutunuulidde bwe nti oluvannyuma n'alyoka awa ku zimu ku nsonga enkulu abantu bano abaogerebwako yes kakiiko k'eddembe ly'obuntu kanoonyereza naye abamu baakweka obujulizi ng'ate balinda bano aba NUP oba bano bajje babakkirize abalala tebaasobola kugenda kuwaayo obujulizi obwo tebaaloopa ekitegeeza nti ne poliisi eyinza okuba tekola ki abantu bano tebamanyi ekirala nabano abali mu makomera abakaabibwa abali mu makomera abalamuzi batono n'abali mu makomera abaleetebwa mu zikkooti nga bandibadde baleetebwa mu kooti ya muntu wa bulijjo ne batwalibwa mu z'amagye abo biri ebyo ffe bye tulowooza nti nno bintu muntu wa bulijjo nedda waliwo ensonga lwaki babeera mu ezo naye oludda oluvuganya terukkiriziganyiza na kino ne lulwa nsalessale wa lwakubiri okukomawo nabo ne lipooti yaabwe amaloboozi gaabwe agabamu nga linako wano bw'onooba omaliriza njagga kuba tuliyakitinge naye sooka ombuulire ku ndowoozayo. Sookera ddala nze ndowooza nti ekikolwa kya minisita wa internal affairs General David Muhoozi okujja abeeko ne kyeyayise lipooti bayitha waaluddewo n'okujja ensonga eno ebadde emu ku ziri ku mwanjo naye ng'akyapanga yeemu yeesembyeyo kubanga ne time speaker wabadde aweera ab'oludda oluvuganya baliyakitinge n'abalala ku nsonga eno ate waggaliddewo olutuula. Nze ndowooza nti ekyokuba nti nno David nga minisita avuddeyo okubaako ne lipooti gy'asoma nga sinatuna content ya lipooti biki ebibadde mu lipooti naye ekikolwa ekyokuga nti tufuneyo ne kiripooti kye tugenda tusoma mu palamenti kikolwa kya buwanguzi eri leader opposition wamu ne bamemba ba parliament aba opposition abafudde ensonga eno ya ey'okumwanjo mu balwanira eddembe ly'obuntu ekimu ku kyokulwanyisa eky'amaanyi eri omuntu anyigirizibwa bw'obutaddira kibbo n'okibikka ku ttaala oba ku ttadooba bwe njogera bwe ntyo mba nga ntireka ekitangaala kirabike na buli muntu yenna alabe aba opposition yadde tebalina mmundu bakifudde kyakumwanjo eggwanga lyonna ekintu kino abantu abamu tebakitegeera kyova olaba mbulidde mukwano gwange Emmanuel Dombo mukwano gwange oyo nasulanga naye nga tuli mu Amerika eyo twali ku program ya Amerika naye bwe yali ekikere ne mugoba mu lumu yange olukulya ekikere ne kovu ebyaddala na kimugamba aliwa ndozo wamujukira wamugamba yali ekikere ne kovu naga agezesa mukisa gwe mu bazungu ne muganda asijja kusula naawe ng'oli amakovu nze nganze n'omugoba ne mugoba mu lumu yange twali tusula mu lumu nga tusevinga sente mu Amerika nga sevinga sente naye nakwata obukovu buno butono yali buno obutono buno basena mu nnyanja obwo nenga nti mwami Dombo twawule ebisenge kati mwogerako nga mukwano gwange naye ekyo kye yayogedde yesterday ng'aga nti ba MPs kye baakola kya butaliimu ate yayolesezza ye nga ye obutaliimu yagambye kya bujega saagadde muyita mujega naye nkugambye nti ye kale kankiteeke bwe nti osobola okutegeera nti ye kennyini yayolesezza obujega bw'abanga ekyo kye yayogedde ye yayolesezza obujega abantu oba omanyi ebyafa by'okulwanirira eddembe ly'obuntu abantu abasinga abalwanyi namiga ab'eddembe ly'obuntu tebabeera na mmundu nga bagandi bwe wabalabanga
nga bamandera bw'abalabanga naye ekyokulwanyisa ekisingayo kuba eky'amaanyi kwe kuteeka ensongayo ku mwanjo nga tetunnakola kintu kyonna ab'opposition bagifudde topical issue era ereeta abali mu gavumenti n'abalina obuyinza obutalya mmere ne bakkirira bulungi awe yabadde agambira nti ekyo baali bakirina kikolera awo munda nga tebalina kuwa waazi tebafulumamu era nekyo nakyo nja kumuddamu ayogedde kya butaliimu olw'ensonga ebyo byonna baabikola ekyokutambula okuva mu palamenti yali last resort kyekyasembayo mu bikola byonna ne prime minister baatuula naye ne basipiika ne buli kintu kyonna ne mu kooti baagenda kakati kino kyekyali ekikolwa ekisembayo naye okugezako okulaga nti one olw'okuba ba MPs mu bungi bwawe baafuluma ne bava mu palamenti ebadde debate ku leediyo zonna mpapula zonna ez'amawulire ne mu kabineti gitatuula ne pulezidenti abadde teyeebaka ng'ensonga eno tagiwuliddeeko ate nga yamanyi obuvo n'obuddo obw'abantu abo kituusiza ne gavumenti okuvaayo n'ekiripoota yadde kibadde kifu neebaako ne kyeyogera nze ekyo nkitwala nga victory buwanguzi eri ab'opposition okuba nti ensonga eno ezze mu palamenti nate okwogerwako ekyokulabako ekyokulabira kyenyinza okuwa ye sipiika wa palamenti Naalongo Nakawere nyina ababiri ababayita n'abiri bwe yava mu kuyonsa mama lususu aye sigendayo nze nganze bwe yava mu kuyonsa n'aga nti bitabuse mu palamenti kangende mu palamenti bwe yatuuka mu palamenti n'akola ekyobutaliimu mu kifo ky'okubuuza nti lwaki ba MPs be 50 kwabo obeera sipiika wa palamenti obeera wa sayidi zombi obanga reefu yadde oba olondeddwa mu bali naye ofuuka nga reefu tosala gwa kawala nga tonabakuwulira gwa kalenzi nga sipiika wa palamenti nali nsuubira nti agenda kutuuka mu palamenti abuuze nti nsonga ki evuddeko ba MPs 50 okufuluma teyakitunuulira yateekawo kiragiro nti ntandise okubala ennaku yakola ekintu nange ekyamalamu amaanyi nga sipiika wa palamenti yagamba nti ntandise okubala ennaku bwe zinaweere 15 ng'effo byammwe nga bigenze juuzi n'avaayo n'ekiragiro ekibagaana nti tebagenda mu committees ate bwe yatuukawo ne ŋŋamba nti abadde kyekisooka sipiika bw'osituka n'ogaa nti MP tagenda mu komiti oba ogabye ekibonerezo naye ogaba ekibonerezo gw'owadde ekibonerezo omuwuliriza kyekisooka ekyokubiri oyina obuyinza okuwozesa bamemba ba palamenti n'ogaba n'ekibonerezo ekyo kyogabye ekya memba palamenti tatula mu palamenti ekyokusatu ovunaana bamemba ba palamenti obutatula mu palamenti ate gwe kennyini weewaddeko obujulizi nti gwoyisiza ekiragiro nti tebatuula mu palamenti kati amagezi gali luddawa ekisemberayo ddala nze mu ntegeera yange memba wa palamenti asituka mu palamenti n'agamba okuva n'olwaleero sigenda kudda wano nga palamenti tennakola ABCDE n'akirangirira mu lujjudde ensonga n'agiwa abantu bonna ne bagiwulira n'afuluma neyakandaga n'afuluma palamenti oyo aba ali mu palamenti memba wa palamenti asituka mu palamenti n'aga asikomawo wano nga Evans ne Ssewandagi abakwatiddwa poliisi nga basuse mu nnaku 48 tebannaleetebwa mu kooti mu ssaawa 48 tebannaleetebwa mu kooti ku nsonga ebakwatiddwako sijja kukoma wano mu palamenti oyo tosobolaga nti ali mu palamenti oyo aba ali mu palamenti gwe oba oyagala dde
kola ku kiri n'olwekyo ebyo byonna ebibadde bijja bikolebwa bya butaliimu naye nga nzira ku lipooti esomeddwa mwami David Muhoozi. Omuntu olina okutegeera gavumenti eno n'enkola yaayo olyoka otegeera ekikolo ekikoleddwa mwami David Muhoozi. Ekisookera ddala Pulezidenti Museveni afuuse kafulu ng'enkola yeera bw'ebadde ebbanga lyonna mu kulimba. Era okulimba mu gavumenti eno is an official policy. Nga naye bwe yajja n'aga nti njagala emyaka 5 nga kati ali mwana munyongere 5 emirala tuteekewo ekkomo ku bisanje tuteekewo ekkomo ku myaka ebyaddirira buli munnayuganda akimanyi. Era omusajja yatula naye bakayita mukasaka mwami Nadduli mukwano gwa naye naye drone ewuweza atuuka yagaba ebintu byonna byebateesa mu Kasaka. President Museveni teyatuukizaako n'ekimu. Era President Museveni bw'akugaa nti ngenda Masaka mutegere ku lw'ejjinja osobola okumufuna. Enkola ya gavumenti eno yakulimba balimba ne batandika n'okukkiriza be balimbye nabo nti oba bituufu naye ng'ate baatudde bonna ne babiyiiya. Ekisookera ddala issu eri mu ddiiro si ya bujulizi oba butabaawo bujulizi oba kooti kyerina okutwalibwamu abantu. Issu eri mu ddiiro drone ziba mmotoka eziyina endabirwamu ze bakuba sitika nga tolaba biri munda zirumba abantu mu maka gaabwe abatalina kukkiriziganya na gavumenti eno aba opposition naddala eb'ekibiina ekya NUP ne zibanona mu maka gaabwe ne zibatwala nga kikoleddwa nga bamu bamaze emyaka 2 tebamanyiddwa wa gye bali oba 3 nga tebatwaliddwa mu kooti nga tebamanyiddwako mayitire. Kati oli bw'ajja mu palamenti naga nti abalamuzi tulina batono aba bakuta obujiga. Era kinneewuunyisa omuntu ogenda mu palamenti n'ayasamya akamwa ke n'agamba abantu bano abamaze emyaka 2 nga tebalabikako kubanga tetulina balamuzi bamala. Ne sipiika ng'atudde mu ntebe ye n'aleka statement eyo n'egenda eri eggwanga era n'eyingira ku Hansard. Awo kikulaga obuzibu bwe tulina ng'eggwanga kubanga abantu bano aboogerwako baatekebwa mayumba gye tutamanyi wa gye bali aba tetumanyi oba balamu oba si balamu. Okay. Kulembeze naddala mikwano gyaffe bana bakiikirira NRM nga Lumala Ddombo ne bajja ne boogera wano basaana bajjukire ensonga enkulu yaleeta mwami Museveni. Mwami Museveni yava lwakitula najja mu State House. Mwami Museveni bwe yava gye yava yagenda Luweero abantu akakadde kamu n'ekitundu kumpi n'aleka nga bafudde n'agenda mu State House. Emyaka gya mwami Museveni 40 gy'amaze mu buyinza nina bemmanyiiko abakendedde. Ripooti gye nasomako ya UN yayogera ku bateeso. Insurgency yali eyala kwena yakendeeza abateeso by 38%. Omanyi mwami Kakande kye kitegeeza nti ku buli bantu 10 abantu 38 baafa. Eyemu waliwo endala ripooti gye natulanga yogera ku lutalo olubadde eggulu olwa Koni olubaddeyo engulu eyo ng'eyogera ku bukadde n'obukadde bw'abantu abafudde. Bw'ovaawo jangu mu bino mabira demonstrations otuuke kweno okwekalakaasa kwa Bobi Wine okusembiyo nga bamusibye Oktoba mmeka zaali Oktoba 10 e Kampala bamagye gatta abantu baffe enkuyanja. Abantu abasaana bamanye nti obukulembeze bwa Museveni okuva ku lunaku lwe yagamba okujja mu buyinza okutuuka olwaleero ng'akyafuga buyimidde ku musaayi gw'abannansi. Tetwandyagadde kuddamu kulaba musaayi gw'abantu balala nga guyiika olw'ensobi entono ennyo ezaakolebwa abaatusooka. Tukkiriza nti ziri zaali mbizzi ezaatusooka n'obuyigirize bwabwe bwali butono nga bwa munguuba. Naye ate ffe abasomye
Mwami Museveni yasinga abayivu abangi mu gavumenti ye. Mwami Museveni naye yennyini wadde nga tetulabayo diguli ye waggulu awo naye era ssebo obuyigiriza obwetaagise bw'ebbaluwa ey'essini ey'omukaaga abulina. Ate kubanga yali mu university. Yali mu university Dar es Salaam naye ate ekirala alina affidavit n'ekirala nali nninze nnyo okulaba muwaddanku nnyingi ng'asabye akakiiko k'ebyokulonda empapula za Mwami Museveni simanyi lwaki tekazimwa naye ku mulundi oguddako nja kuba ndi munnamateeka bulungi nja kulina Mwami Museveni mu nnaku emusanvu ezo olunaamala okusaba ebiwandiiko bye pa nga mbisaba sembayo kakande semba bino byonna ebintu bisobola okuggwa era tusobola okutandika chapter empya senga tukkiriza ne tukyusa gavumenti. Yengeri yokka gy'osobola okukomya eno gavumenti y'owekitwale Kaguta Museveni tokyalina ky'obuulirira, tokyasobola gibuulirira. Gavumenti ya Mwami Museveni eringanga omuwala ow'ekimansulo. Omuwala ow'ekimansulo gw'ogamba nti awo sijja kulabawo naye yagira bugiza ati